Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agobye Dorothy Kisaka abadde akulira eby'ekikugu mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority n'omumyuka we Engineer David Luyimbazi saako Dr. Daniel Okero abadde akulira ebyobulamu ebyolukale kiyite Public Health. Okugobwa kw'abasatu bano okwesigamiziddwa kwa lipoota eyakolebwa kaliisoliiso wa gavumenti ku kubumbuluka kwa kasasiro ekiteezi eyatta abantu abasoba mu 30 ku ntandikwa y'omwezi oguwedde. President abasatu bana bagobye yesigama ku buyinza obumuweebwa ssemateeka ng'ayita mu tteeka erya 172 ennyingo esooka akatundu A nga limuwa olukusa okugoba omukozi w'ekitongole kya gavumenti eyaweebwa ebbaluwa emukakasa ku mulimu. Alipoota ya kaliisoliiso wa gavumenti eraga engeri abasatu bano gye balagajjaliramu omulimu gwabwe ekyaviirako enjega. President alagidde ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango n'ebitongole ebirala okwongera okunoonyereza ku ngeri abasatu bano gye balagajjaliramu omulimu gwabwe. Alagidde emirimu gy'ekitongole okusigala nga gitambula kinnawadda era alagidde akakiiko akakola kugaba emirimu gya gavumenti aka Public Service Commission okulanga emirimu gy'abasatu bano ebifo bisobole okujjuzibwa mu bbanga lya myezi 3. Mu kiseera kino minisita wa Kampala aweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okuwabula pulezidenti ku bantu abasatu abagenda okugira nga bakuuma ebifo by'abasatu bano okutuusa nga bafuniddemu abantu ab'enkalakkalira kisobozese obutakosa mirimu gya kitongole. Mu kino minisita owa Kampala Hajat Minsa Kabanda akakasizza okugobwa kw'abasatu bano ne yeebaza ne President Museveni olw'okulabira ewala. Tetuli satisfied kukibadde bikolebwa. Already President twali twamugamba dda tetuli satisfied naye ng'akyakola investigations. So time wetuuse naye n'alaba ekituufu twali tukola ki tumugamba complaints zingi ezibadde mu public health. Alambuludde ku nsonga eziviiriddeko abakulu bano okugobebwa omuli n'okuba nti bakozesa bubi ensimbi obuwumbi 7 ku kupangisa ekyuma ekiseeteeza kasasiro so nga babadde basobola okozesa obuwumbi 3 okugula ekyuma nga kya KCCA. 3 billion naye nga ate bali bakozesa 7 billion just ku hiringa ng'omuntu abeerawo permanently nga bamuwa ssente eza buli lunaku kulaba nga budget eyitawo nga bwe bagyagala naye nga tebafudde uganda lwaki tetugula mashini n'ebeerawo ngeri permanent for KCCA. Agamba nti naye aludde ng'afuna okwemulugunya era nti waliwo ne bainvesita abajja n'enteekateeka ey'okugatta omutindo kasasiro ono wabula nga buli gwasindika mu KCCA tadda. Bw'amugyawo n'omusindika ku KCCA toddamu kumulabako. Era ekyo ekintu kya corruption president kiyagambye nze nkimanya nti kituufu nnyo. Babadde buli saaba nga batugenda for benchmarking in other countries tulabe kasasiro bamutreatinga bapya batya bwe bakomawo tebakuwa report naye nga tebamaze okuyonona ssente z'omuwi w'omusolo. Era ayongerako nti bano baludde nga balabulwa ku kabi akali ekiteezi ne batafaayo. Okutuusa n'okuba nti abantu baafa nga tebagambye nti tebalatize bantu nti baneemuveewo mukole bwe muti ekibeera nga kifuuse musango kaakati. Akakasiza nga President Museveni bw'alagidde bano banoonyerezebweko n'alabula n'abakozi ba gavumenti abalala nti kino kibeere ekyokuyiga. Abaana abasigaddewo bafune ekyokuyiga nti omuntu ajja kwebakira ku mulimu. Second, barespecting naffe ba policy makers tiwe tuba tugamba ekyo tuba tukitegeeza. Era nali ku mawulire nabagamba nti nzikiziganya ne mmeya byayogera kubanga konna okutuuka okulwanira mu kanso na mukimu kyonna kubeera ng'omuntu olumu abantu bwe bafudde abantu babonaabona mayimba g'abantu gamenyeddwa ng'ate kyali badde kyakolebwako dda. David Sekayombya yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.